mikwano gyaffe mwenna mu biti byammwe abazze okubeera naffe ku mbaga enkulu ennene atuwerekera mukwano gwaffe mwenna abazze Mukama waffe yeebazibwe. Mwebale kutwagala, mwebale nnyo, mwebalirana, mwerekereza byonna. Olugendo lubadde luwanvu, twatandikira ebibadde, twabadde mu Lutikko, kati tuli wano e Mukono. Twasuze wano abantu nga bawa obujulizi ku muweereza wa Katonda ono agalamidde wano. Mwebale nnyo, mwebalire, enteekateeka zonna, twanywedde caayi, twalidde emmere, n'ayogera kiganiro kye. Mukama waffe yeebazibwe. Byonna byogeddwa, abaana baffe babyogedde, abazzukulu, ab'emikwano, okuva luli luliri. Nze ndi wano kugamba nti byonna ebyogedde bwe bityo bwe biri. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala kunokolayo ebintu omulabirizi ono bibadde bimusanyusa oba byalowoozaako oluusi alowooza ku kkanisa ng'ayagala nnyo enteekateeka ennuŋŋamu bakigambe ntya good leadership in the church. Okulaba ng'ekkanisa etambula bulungi, ng'erina obukulembeze obulungi. Waliwo endaakuliza ebitamusanyusa, namwe mwaluliranga mu kyaki n'atasanyuka naye kubanga yayamira obukulembeze obulungi okulaba ng'ekkanisa esibwamu ekitiibwa nga kitugamba nti okutya Katonda nga tuwa Katonda ekitiibwa. Naye nga bamu oluusi essira balitadde mu kunoonya essente, abalala bitiibwa, abalala kwerowoozaako. Yagamba nti oba Katonda yabayita oba biyita bokka. Samwiri yasooka ne bamuyita n'alowooza nti erya yambise n'ogwokubiri. Oluusi tufaananyeko naffe bwetyo ku kanisa. Naye ogwokusatu bwe yategeera nti Katonda yali amuyita. Ekyo nno kisomoozo kiryawo. Ani yakuyita? Gwe weeyita oba ddala Katonda yakuyita? Ekiraga oluusi abakola mu kanisa endowooza nalekete nnyo esanga Prof musonyiwe. Waliwo tetuyita minisitule nga tuweereza Katonda, naye kaakati minisitule ne minisita oluusi biri awo tebikyategeereka bulungi. Kwegamba abaweereza si wenna n'abamu. We are becoming the ministry instead of becoming the ministers. Ekifo kya kanisa oba ekifo ekyandibadde kyamukama okubuulira enjiri n'okukola byatugamba nga bwe yatuyita, ate ffe tukibaddemu, ate ye ne tumwerabira omuweereza waffe, emmere gy'anaalya, emmotoka y'omuweereza waffe, omuweereza bw'anajja kino kikwega omuweereza nafuuka omuweereza nga gy'obeera nti yekiri tetubuulira so ate omuweereza mulungi naye nga kyagamba buli kimu tukise ku masa nga bwe kigwanidde nga waliwo enteekateeka ennuŋŋamu. Oba ntegeereza sobola kuba nga ye baabadde yabadde amanyi okwogera bulungi ne idea ye kati nti
Yesu adde mu kifo kye. Tuli babuulizi ba njiri, tutwale abantu eri Yesu, tubategeeze Yesu. Yesu y'ani? Bwe banaalaba Yesu bajja kusuubula n'ensawo. Kati kyetaaga kugamba tuleeta akakomalo. Preach the gospel as you're supposed to. Others I know they are doing very well, but there are some few who are just worshiping themselves instead of worshiping God. I. Yes. Kakati abadde ayagala nnyo ekkanisa n'okulaba ekkanisa ekolebebwa bulungi. Era bwe yali omuweereza Mukama n'amuyamba. Kubanga has been a teacher and a trainer. Era yagambye ebimusanyusizza tuli mu kkanisa. N'agamba Mukama n'amukozesa. Kakati waliwo Reverend Jackson Matofu yali provost wano ng'aweereza. Ne wabaawo Reverend Muzinda Kizito yali omuwandiisi w'obulabirizi. Baawo wakyali awo yabaawo Reverend Sebagala. N'abeera awo. Abakyali awo n'afunayo Reverend Kazimba. Wajja kyasinzira okwogera Reverend Kazimba. Mukama n'amuwa ebyo n'otebaza Mukama n'amwongerako. Abaali awo. Okay. Abaali awo Reverend Kittu. Amos. Omwana bannange. Kyabadde twali tugenda mu ddwaliro ku review. Netujja ku mawulire. Luweero bafunye kasokekyeka kakati nafuna Reverend William Ssenga. Mukama Wilson Ssenga n'agamba Mukama nga mulungi. Mukama n'akuwa obuweereza n'osomesa n'obunjula n'ofuna abalabirizi mukaaga n'olya obishops. Lwaki twebaza Mukama olw'ebirungi bye ebifa abaana b'abantu. N'agamba omulimi archbishopu atyako kabalira kanjawulo. Kale twebaza Mukama. Okuweereza kuli ayagala nnyo abaweereza bateeketeeke bulungi ate banaakulina kituuti. Waliwo oli omu oyagamba nti kiri mu Bayibuli yasoma mangu yasoma ngezaako kubikyusa nsoma awo ente nebasamba nga beebase ente bebasamba nga yeebase n'alyokamulya bwe muleebaka ente gy'okubasambasamba nga bwe yakola ku luli kiribakyayo kiri nti yakulambulira neekanya ente kyagamba nti nate bweyajja n'abayirizo n'abasanga beebase tusome kwino bulungi tuteeketeeke bulungi nobutegekeekirira prepare teekateeka bulungi nomulimu gonna gwokukola gonna Mukama wakuyitidde guteekereteekere bulungi okuva ku ntandikwa okutuuka ku nkomero. Bw'oba tokusobole bulekere kubanga yagamba nti obuweereza bwonna bwe tulina engeri gy'omalirizaamu kiba kikulu nnyo. Osobola okuba mwatandika bulungi naye enkomerero eyogera kinene. Oba tomaliriza bulungi osobola okwonoona n'omulimu gwatandika nga bulungi. Byoyo gwenjogerako my dear husband.
abadde ayagala nnyo Kabaka Foundation. Buli lwemba y'amawulire Kabaka Foundation kalwediyo kali wali akatega wali anti akafe kasiramu abaluya kali ku station emu bibaako bingi nnyo by'obwakabaka n'atandika okusaayo okuta okw'amaanyi kati byagezebwa Mukama nga mukozeseza Kabaka Foundation bakunye mpikaza z'omusaayi bweziti esigwe badde nakuyaabwandagala obwange bwebala omulimu bwekirigabo kirebe ki bwebagenda n'okufuna the Nobel Prize bwebagenda mu America okunona ekitiibwa ekyo nga Kabaka Foundation mu nsi yonna ekulembedde ekyokugaba omusaayi gabagenda okuwa ekirabo ekyo n'asanyuka nnyo era kutugwala oli yali erimu okututuya eno bakimukwasa bamaze okumukwasa byaddi kweka omwoyo nga guli ebyo agamba ti emusi yonna Kabaka Foundation nekoba bulungi bweti nakati Katonda nga mulungi ate asirima titerimaanyi wadde busaayi mu kiseera ng'ekitono nga Kabaka Foundation omulimu gwekola bannaffe bwebaka nnyo okutwala emaaso. Ekirala Bishop abadde ayagala famire ye anti era ye ate anaakola nti tulina okwagala famire zaffe. Era olunaku abaana lwe bajja abaana mwalimu Anington Mutebi ne Miriam basala okujja olwasande mpulira nti mulabirizi ololebe omulabirizi musanda akyala mulabirizi yajja nambe Anington Mutebi bamumanyi yajja ne Miriam abaana bafe Profesa Tatwala ne babekija ne bajja abo mu Uganda netubeerawo abazukulu Mukama yakiteekateeka twesanga twekuŋŋaanyiza. Bishop yasanyuka naye oluvannyuma yali anyumiza waliwo yali anyumiza omuntu naga that was a good send off kikirira that was a good send off abaana nga bakwetoolodde n'abazukulu nga Bayibuli bwegamba bagamba batya nga beetoolodda emmeeza ye bannange twasanyuka nnyo tulaba betusanyuka nnyo abaana abazzukulu bonna nga batwetoolodde olunaku olwo lwali lwanjawulo nnyo mulamu waffe. Kaakati ekiseera kirala kituuka omuntu n'akula ng'alina okunoonya munne kiki kyemwagenderera okufuna abababeera okumpi. What qualities did you want in somebody with whom you can spend your entire lifetime? Nze nno nalina lwange yenjagala omuntu atya Katonda bibeera muli omuntu atya Katonda ewawalire sente zenkanawa nowe omuntu ategeera Katonda asoma ebyawalire omuntu asobola okuyamba munne okuweereza bulungi Katonda n'ebiringa ebyo kyeŋŋamba omuntu eyalokoka obuvunanyizibwa osobola okunyumyamu naye emboozi bagamba obufumbo obuzibu kiwulira obufumbo buzibu kakati byomu nalowooza obufumbo obuzibu kakati ogenda olwo okwewaliro oleka atwegere twewere fena tuweyeri oba obulungi naye se nasaba tekukalimukaani Mukama nti Mukama bonna baziba amaaso n'emimwa ekwolikoloze tewange eka yabampu kyamwamba yatejusa nebayo Mukama bwe yabikula akamwa ng'ayogera
ensonga ze ngazisenza azitegeka bulungi mulowooza kabyaliwo abaja okusengeka ensonga ngayogera kigambo kakati ebigambo ngambe byaliwomu nga bikulu yasimba yabwesa Katonda ekitiibwa munange omuntu ono nono abalala nga bajja eri waffe ekyaku nga boogera ensonga zaabwe ng'ensonga nkulu nnyo kyekyadirira nga banzijjayo nga nzijja bisimanye bulungi nnyo ebyo okuko senjusaka nebaza olw'omwami gwe yampa nze muyita kirabo a gift from God buli kirabo ekyo kibawa Katonda omwami awuliriza ateesa afaayo atya Katonda omukozi omulangira wakozi ate omulangira w'omugulu omwami ono nebaza Mukama nze mwitanga God my God zaabu mutwalanga zaabu yange eri wano ekasowa mwebaza okutwagala okutukumaakuma okuna nga family oboolyawo oboolyawo atunego kumyakumya bulungi atwagadde twongedde okwagala Katonda twongedde okulaba Mukama ebikulu byakola tibiweewaayo eri Mukama waffe nowaddeyo obulamu Mukama Katonda asobola okukoza byotolowoozaako okukola tusobola kumalayo byonna nenebaza Mukama olw'ekirabo kyeyampa ekyamayigo omwami omulungi atya Katonda amanyi n'okwenenya naga nti omwami kyasuube abasajja muyige okwenenya manya olusi mugondanga ba embutayimbwa era kati tulalabiraawo awo bitegede mugambe kyakusole obosaba miyali please kakese leta amazaabi mama kalinanga omukka mufumye emmere omukka bunalyokalya emmere nasituka busiku bishop abadde afundisa nayebaza yategekirira emmere amanyi ebyetaago byawaka bakosoze okufuna sente n'okiga naye ngangula ebyetaago abaami okufaayo okumanya ebyetaago byawaka naye mwabamukomo obusirabanga abagenyi dadi ekikopo kya ate babebi ekikopo kya dadi entebe ya dadi ekitiibwa kya dadi ani akute ku kintu kya dadi mama dadi abafunye babanga dadi Mukama yabawengalo ekisole yabawengalo asobola okukola asobola okujja wali giraasi y'amazima gye bw'abaata aluddeyo bakacayina akafuka efulasawo eri byonna mami yabitegese so si oluusi okulinda oli bwanakomawo alekamufuka ekyala abaami tubaagala nnyo naye namwe and the Christian husbands like my husband has been a Christian husband. Finally, so ngamaliza nebaza Mukama lwa family nebaza Mukama abaana abazzukulu ab'emikwano ffenna abakoze nga ttiimu okujjanjaba taata waffe jjajja mukwano gwaffe ate omuweereza wa Katonda bannange mwebalenyo mwebalire ddala byonna tubimanyi as you've been working as a team. May God bless you. Do you have a business trip
a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites, we introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city centre to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikkiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you